waliwo amawulire agatandise okuyita nga boogera ku ddwaliro lya Mulago Hospital. Ebiseera ebisinga bagamba nti awali omukka tewabula muliro. Ngenda bazanyira ka vidiyo mu maaso awo ng'omusajja aliko ebintu byayogera byannyonnyola era nga balabula abantu nti mulekerawo okwettanira nnyo okugenda mu ddwaliro ly'e Mulago, nga bagamba nti ne woba olina omulwadde wo making sure nti omutwala mu ddwaliro eddala oba erya private oba eddwaliro eddala lyonna nti naye Mulago mugyesonyiwe, nti Mulago gy'otwala omulwadde ng'obadde tosuubira nti agenda kufa, nga ne bamala ne bakakutema nti omulwadde afudde atabadde wa kufa. Kasooke tulabe ka vidiyo kano ng'ate omwami ono aliko ebintu byayogera, teyalaze feesi ye naye yakozesezza eddoboozi. Ebyoyogeddeko temuli byonna, temuli byoyogedde, ebyo temuli makulu gaamu, booza ffe ababimanyi. Temuli byoyogedde byamu, temuli makulu gaamu. Juuzi omuvubuka yafudde akafuna abantu 5. Omu yakutuka omukono ne bamuddusa e Mulago, lwamutuusaayo ng'ayogera bulungi nga mulamu, gye si mukono gwokka gwe gwamenyeka, kyuma kyagulya. Omutuuse e Mulago ne ugamba abantu bagenze kumulongoosaako ki, kumulongoosa, bakiyite kulongoosa kiwundu ekyo. Lwamutuuse eyo bakomawo eno akamutema, omuntu waafudde, abadde yafunye obulumi munda lwakuba tetwabulabye. Juuzi omulala omwana bamuziise embalala, bodaboda yamumenye okugulu, olwamutuusiza e Mulago okugulu tebaakukuti, nga kulebera kwonna bwe kuti nga kwe kumenyesa, wasigadde nga mulamu ne bamukebera wonna, era dokita n'aleeta results ng'agamba mulamu, just kugulu kwokka kwe kufunye obuzibu n'akawundu kafunyeeko wano nga ku liiso. Ekiro kyawo bagenda mukolako, bamuweza ku makya nga mufu, bakamuziika eyo embalala. Nyina abantu nga mukaaga babata bussi, kati gwe va ku ebyo by'okubatemako okugulu, bandikutemako okugulu n'osigala ng'oli mulamu. Ebyo tebikyakola kati ebyokutemako okugulu, ekiri e Mulago essaawa zino, ebyo ebyokutema okugulu bikadde. Amapya agaliwo agali e Mulago essaawa zino agookya, agatambudde gino emyezi gyonna. Gwe kasawo etwalayo ng'omanya nkutusa akakono, manya nkutusa akagulu, ne bakukebera ng'ensigo namu ebiwowoolo biramu. Ayi, ke kaba kawedde mudda, kawedde mudda. Enganda babaddiza mayiti. Gwe manya mbona obusembo bwetwaza e Mulago. Oba olabye. Bazza mayiti eyakutuse n'oba okutuka olwala. Bazza mayiti. Kyekiriwo kati ge mapya. Ebyokutemako okugulu byali byaluli. Ebiruddewo ebyo biweddeko, tebikyalina gundi nnyo. Kati amapya agaliwo. Kasawo efuula nti onoobusa akagulu, manya okolobose. Aliwo amwe basime. Ge mapya kati agaliwo, ago makadde ag'okutemako akagulu. Kati amapya kukunyiga bunyizi, kutwala byamu. Munnange eddoboozi nga bw'oliwulidde, omwami oyo ng'aliko byannyonnyola. Kati ekitegeeza nti tugenda kwesonyiwa amalwaliro oba amanene, tukozesenga buno obulwaliro obutono bu clinics oba obutandika. Kuba mu Uganda amalwaliro amanene agasinga abantu bagatya. Mulimu amalwaliro ge tuyina nga singa bakugamba nti omuntu watwaliddwa mu ddwaliro lino, ng'essuubi likuggwamu ng'ogamba eyo okuvayo nga mulamu oba nga mufu. Tugayina era ng'owulira nti omulwadde yatwaliddwa mu ddwaliro ly'eno, ng'ogambirawo eyo okuvayo nga mulamu oba nga si mulamu, nga weetaaga okusigala ng'osaba ennyo. Ne Mulago Hospital ddwaliro lyali lya gavumenti, simanyi bayikyali lya gavumenti. Era edda ebintu by'e Mulago eyo bajjanjabiranga bwereere abalwadde. Simanyi oba ensangi zino bikyaliwo, kuba ebintu bya gavumenti zina tetukyalina kintu kya gavumenti mu Uganda, kozi ne kye bagamba nti kya gavumenti bw'otuukayo obuwanana bwa ssente bwe bakusaba oyinza okulowooza oli mu ddwaliro lya private. Byebyo bigenda mu maaso sayidi eyo, naye bannange twetaagira ddala ekisa kya Katonda
twetagesa kya Katonda abadde ayogera n'atekamuko ku zi body organs bye sijja kulumiriza sijja kubirumiriza nange naye ebiseera ebisinga awali omukka tewabula muliro omuntu bw'atandika okuvayo okubaako ekintu kya complaining nga kitegeeza nti ye nga ye ayina kya suspectinga byebyo bamikwano simanyi na bwe tugenda kukola kale mubadde balabi balungi bamikwano mukama bankumire nnyo atakumira mpeera tujja kuba nga tetuddamu mu videos eziddako awo mubeere bulungi mweraba